Obunkenke mu bantu abatemulwa mu ggwanga Uganda mukwano gwange mpuliriza bweyongedde era kakati kimaze okubeera nga kyeyoleka nti abantu bano bonna abamu abazze battibwa oba oliawo abantu babadde babaleeterako oba babaviirako okufa mikwano gyabwe oba nganda zaabwe. Mukwano gwange mpuliriza lawyer eyattiddwa ekajjansi akatambi nakakoledde Mukisa ono yakubwa amasasi mukwano gwange bwe yali akomyewo ng'ava ku mulimu ssaawa nga 4 ez'ekiro n'ayingira mu geeti ye n'amala okweggulira n'apaakinga emmotoka kati addayo aggalewo geeti omusajja n'amukuba essasi mu kifuba bweno kakana ng'amusemberedde n'amwongera n'amalala ku mutwe bw'atyo n'amumaliza. Kakati ebitiisa bizuuse ku looyo ono njagala mbikuwe kubanga ebintu bino bifaanagana mu bya all access Ismail era ngenda kubeera nga nkuwa engeri Ismail gyafaanaganamu enfaaye ne looyo ono okakasa ensi nti abantu abatuviirako okufa oba abatutta baba batumanyi bulungi nnyo. Kati okusinziira ku poliisi mukwano gwange mpuliriza wulira ensonga zino omukyala ow'omusajja ono bannange kitalo nnyo tubeera n'abantu mukama yatukweka emitima yatukola bubi. Nze Eke Master kutimbe Kagadula Eke TV n'obwombe video nkusaba gimpere ekigalo video giteekeko ekigalo oba giwe like bwanga olimpyo subscribinge ku mukutu gwaffe guno okonene kade olumbeere nga mukwano gwange bwemanzize nsumulula tewali kikusuba era nga tutambulira wamu mu waaka waffe. Kakati mukwano gwange mpuliriza nze nsimbudde maze okubeera nga nteekako galubindi nkuba ettooki eno tulabire ddala ensonga zino zigenda kukomawa kubanga obweraliikirivu mu bannayuganda bungi ate nga tebuli mu bannabyabufuzi bokka nedda n'abantu ba bulijjo bubatwaliramu. Kati mukwano gwange wuliriza emboozi eno ojja kukakasa nti okufumba munnange ebiseera ebisinga tekuba kwota era n'okwokya si kwe kuvumbika nedda ssebo. Kakati omusajja ono bambi yakubwa amasasi namukolera akatambi wano munnange poliisi evuddeyo neetukakasa okusinziira ku mwogezi wa poliisi assistant police spokesperson Lukwesi Gire mu Kampala wano agamba nti omusajja ono eyattibwa teyali yekka era teyeefiira. Okusinziira ku bapoliisi CID bonna nga banoonyereza mukwano gwange mpuliriza bagamba nti omusango guno basazeewo bagugaziye kubanga cases ez'ekitta abantu zisusse ate nga za mmundu kubanga bano bagamba nti ku siini baatuukawo ne bajjawo ebisusonkole by'amasasi ogenda okubeera nga bongera okunoonyereza ani yatta omusajja ono era emmundu yali yaani kubanga omusajja ono kigambwa nti abaamutta mbu bajjira ku pikipiki ate mbu teyali omu baali abantu abali ku pikipiki nga kuliko avuga noono yennyininyini ate nga kigambwa nti emisana mu kitundu kyekimu waliwo abantu abaalinga nga babalaba bannakyalo naye nga tebabategeera era kigambwa nti omusajja ono yakubirwa amasasi nga anaatera okubeera nga akubwa amasasi. Waliwo omusajja yagamba neiba alina akaduuka nti galawo edduuka omusajja neebuuza lwaki onzigazawo kati n'amugamba galawo ebiddirira ggwo n'amanya bw'otaggalawo. Kakati munnange mukwano gwange mpuliriza ebintu ebitiisa era ebyewuunyisa mu nsi. Omusajja ono kigambwa nti yali alina mukyala we amanyiddwa nga Dora. Kakati mukyala we ono mukwano gwange birungi ye mukyala birungi era nga baafumbiriganwa emyaka egiyise mitono ddala kubanga bano babadde balina n'omwana omu tebasobola kubeera nga bafuna omwana owokubiri. Omukyala ono laba bwayawukana n'omusajja ono naye ng'enjawukana y'omusajja ono ne mukyala we era evudde ku bwenzi. Kati nkuwa emboozi okitegeere mukwano gwange ebigambo bibino. Omusajja ono eyattibwa abadde looya era mukwano gwange akolera mu kibuga Kampala ng'era balooya abalala basinga bwe bakolera mu kibuga Kampala. Looya ono Mukisa abadde alina emyaka 45 mukwano gwange bwe bamukubidde amasasi naye ng'akolera mu kibuga sayidi eno naye ng'akolera mu kibuga sayidi eno ey'oku Nasaroodi. Kakati eyo gyabadde akolera nga gyalina lofaamu ye nga gye basinziira era ng'alimu ne banne. Kati kigambibwa okusinziira ku poliisi nti omusajja ono olunaku lwali lumu n'asitula mukyala we nga yakamala okubeeramu naye nga bakola obufumbo obutukuvu n'amutwala ku lofaamu waakolera wennyininyini n'atandika okubeera nga amwanjulira mikwano gye. Ya mukwano gwange ono mukyala waffe, muganda wange ono mukyala waffe, ono mukyala waffe n'agenda ng'omukyala amulaga banne bwe bakola era omukyala yamusitula kumujja waka ekajjansi n'amutwala mu kibuga ku mulimu n'amwanjulira mikwano gye era ng'omuntu omugunjufu yenna bwe yandikoze kubanga munnange ataakwaliza eŋŋanda akulaga kifo. Omusajja ono bw'amala okwanjula omukyala we mu mikwano gye basobole okubeera nga bamu identifyinga nti ono mukyala wa munnaffe
tetujja kubeera nga tumukola kino. Ono mukyala wa munnaffe ne bwe tuba tumusanze mu buzibu tumutaasa. Ono mukyala wa munnaffe tetujja kumukwana. Y'ensonga lwaki abantu banjula abantu baabwe mu bantu be balinako emikwano oba eŋŋanda ne babeera nga babamanyi. Kakati munnange omusajja ono teyamanya nti munnange mu kukola kino yali yeesimira bunnya, yali yeesimira ntaana nga yeeretera olumbe oba oli abambi olulimutta. Kakati okusinziira ku poliisi baga nti omusajja ono bamaze akabanga nga babadde bajja bamulinnya amanda, nga babadde bamulinnya amanda kagere era nga bapulaninga engeri ki gye banabeera nga bamugjawo mukwano gwange ampuliriza. Kakati nno munnange bwe nkubulira ebigambo bino, omusajja ono mu bantu bano be yayanjulira mukyala we mwali mulooyo omulala omu ne yeegomba omukyala ono era bw'amwegomba kigambibwa okusinziira ku poliisi nti omusajja ono yatandika okubeera ng'akwana omukazi ono munnange gwe babanjulira ate mukawa akamenti waabwe. Kakati no munnange laba bwe bagwa mu mukwano omukyala ono ne looya omu ku bali be bayanjula ku ofiisi nga bamututteyo. Kakati kino kyaleetawo okubeera nga munnange waliwo okusika omugwa okw'amaanyi ennyo era ogenda okakkana nga munnange embaliga zireese obuzibu ng'amaka gaabulukuseemu ng'omusajja asazeewo ate omukyala oba oli buli omu akola bibye. Wabula omukyala ono naye yasigala abeera ku kyalo kye kimu n'omusajja ono wadde nga baayawukana omukyala n'ava mu maka. Ng'omukyala ono akolera mu kibuga naye ng'era ekyalo yasigala eno ekajjansi nga gy'abeera ne bbaawe wadde nga baayawukana nga buli omu abeera bibye. Kakati munnange bano bagamba nti bagenda mu maaso n'omusajja ono omulala gwe yakolanga naye munnaye ng'ayagala mukyala wa munne ng'oluwumba alwezza. Kati gye bukeeredde munnange nga kigambibwa nti waliwo n'amasimu agaakubwanga nga galabula ng'omukyala alabula omusajja nti nze ndeka nneesonyiwa nakumala nga n'omusajja akubira omukyala nga nti njagala mwana wange mpa omwana wange ng'omukyala aga nti weesonyiwa omwana akyali mikono gyange akyali muto. Kale kwegamba nga aliwo amasimu ago agataliiwo nnyo sukaali wabula nga gajjudde kamulali mwereere. Munnange ampuliriza kakati gye byakkidde era omusajja ono baamukubye amasasi kigambibwa nti omu ku baasookeddewo ddala ku ssiini bwe ye mukyala we yayawukana naye mu bwangu obwo. Poliisi yeebuuza amangu ago okusinziira omukyala gy'abeera kusinziira ku distance n'omusajja wabadde abeera wadde ekyalo kye kimu yategeera atya amangu ago n'asobola okubeera ng'asookawo enkuyanja y'abantu nti omusajja wono yattiddwa n'abeera nga azze ate ng'obudde bwali bwa kiro olumusi nga bukunukirizeeyo mu ssaawa 5 ez'ekiro. Kakati omukyala ono yamanya atya mu ssaawa ezo nti omusajja wange bamusse era amangu n'embiro n'asookawo n'abantu abali okumpi. Kakati poliisi egamba nti ono alina okunnyonnyola ennyo annyonnyole poliisi agimatize yategeera atya yakozesa bwangu ki era yamanya atya amangu ago n'atuuka ne ku crime scene asobole okubeera nga yeetalanga ne poliisi tennatuuka. Kakati munnange tulina okubeera nga tukimanya abantu be tuwangaala nabo, abantu be tutambula nabo, mikwano gyaffe, eŋŋanda zaffe, ddala abantu bano tubeesige kituukawa, abantu bano tubeesige kyenkana ki era tubeewale tukomewa. Kubanga tosobola kubeera omu mu nsi, tosobola kubeera bw'omu munigina mu nsi era olina okubeerako n'abantu bobeerako nabo. Naye kakati okusinziira ku poliisi egamba nti omukyalo ntennaba kubeera nga emuggulako omusango, naye egamba nti okusinziira ku bubonero bonna buli lwekuba tookyeti ng'etaddeko gaalubindi obujulizi bwandisonga ku mukyalo ono wadde ng'akyali suspect naye bateekateeka okumuggulako omusango oba oliawo annyonnyole. Kyekimu ne All Access yajja Ichuli nti dereeva we poliisi yamulaalira nega nti dereeva ono badriva abasinze bonna bazze battibwa, buli driva attibwa. Lwaki ono teyafunako yadde enkwagulo owa All Access n'abeera nga takubiddwako yadde essasi nti oba aliwonya alyewomye. Kakati poliisi nega nti tunnyonnyole gwe wawona otya nga abalala bonna babazze batta babboosi baabwe ne baddereeva bafa. Era omusajja ono kigambibwa nti All Access olwattibwa omusajja ddakiika yemu yagwa wansi wa mmotoka, amasasi olwasirika n'asitukawo n'abeera nga yeekejja mu mmotoka ng'abantu be bamugaa nti bane teweekejja mu mmotoka linda poliisi ejje, ng'omusajja yeetaatala bwaggula emmotoka bwaggala emmotoka. Kaakati nga kiraga nti omutima gwe gwali mugumu nnyo. Kandi poliisi nega nti bannange wadde oli mugumu ogwotyawo ddakiika yemu nga watandise dda okwekejja. Kakati no kyekiri kyenkuga nti enfa y'abano yandibanga eyagala okufaanaganamu wadde nga bwino tannavaayo. Bano bonna bakyali ba suspects okusinziira ku poliisi mukwano gwange ampuliriza, naye nga baba baguddeko emisango oba oliawo obujulizi ne bujja teweewuunya nga munnange abantu bano bantu baabwe bakulusegere be babalyamu olwa Yuda. Kati nze AK Master kutimbe bagadula AK TV kankusabe n'obwombe video jimpere ekigalo mukwano gwange
tubeere nga tukwatagana mu mwaka addako. Nze nkwagaliza birungi byokka Mukama Katonda by'aba akumpeera, enkuyege zigale nga zikyakubira endulu. Bye bye.